Chameleone ne famire ye obunkenke bukyeyongedde ew'omuyimbi munnange ate Alien Skin. Wuuno nno ajeeyo lisiti okubaddeko ko n'eyamayanja family nti agamba nti abaagala munnange ate omutuusako problemu esaidi. Byengenda okubeera nga nkubulyako ko mu maaso awo oba nga nkulagako ye komanda Mudoogo akwatiddwa wali poliisi. Munnange nno wulira esaidi eno bampita Geminati, sinzira ku Geminati Yugi. Mu byonna kansoke nkutegeeze nti kasita obeera nga tonaba kusubscribinga osubscribinge kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo. Kakati nno munnange nzikiriza nsooke nkutandise n'omuyimbi munnange ate Alien Skin. Ate mu maaso awo njije Alien Skin avuddeyo ko wali mu katambi akabadde kafuuse ettabbu, wabula bannange Alien Skin taggwayo. Asomyemu kaawo by the way mpuliddemuko ne ku Mayanja family naye yonna gye biggweredde. Actually sigenda kubeera nga njogera bingi, kansoke nkakusimbeko ko kano akatambi ate mu maaso awo njije. Kamale Luwilayiti Chicken Shida Price Abawo Good Life Chameleone ne famire ye bani ali bazijukira bana guno omwaka bwe guggwako nga twali afunye ekizibu mugambe nalimba emuyerabireko lumabere mbega wamune naawe gwesimenye kati omuloga abaloga yaliwa sobola bakufanya mbaloga kulaba nga bafunye ekizibu gambe tujja twakatugamba nga tukola ki ku saidi y'emu nno. Jjukira nti nno nkutegeezezza ne nkugamba nti nno komanda Mudoogo ye akwatiddwa, poliisi emukutte okukwata siteetimenti ku bigambibwa nti ayinza okuba n'amawulire munnange ate agakwata ku nfa y'omwana mulenzi munnange ate top dancer esaidi eyo. Era nga boogezako okulaba actually akatambi koolabi akabadde kasasise ku social media abadde nga akwatiddwa. Ngenza okukola vidiyo eno munnange ng'akwatiddwa esaidi eyo. Byebyo nno munnange ate bikyagenda mu maaso agava wali munnange ate ku fangoni ew'omuyimbi munnange ate Alien Skin. Nja kubeera nga mbikutuusako munnange byonna ebinaasingawo naye nga wali munnange na bino nabyo bibadde bitambula nga boogezako okulaba akatambi ako. Mpuliddemu kaawo Dr. Jose Chameleone makati awo wali kubigenda mu maaso munnange ate n'omuyimbi Alien Skin nga boogezako okulaba akatambi ako nako kabadde kafuuse ettabbu ku mukutu munnange ate ogwa TikTok. Mwana ensonga za Alien Skin ez'okutta omwana muziggyemu abantu abalala kitegeera nakazuuka nzukidde ku kitiibwa naye nga mu vidiyo nana bwengwamu obwekisiisu nolinga n'abantu abakulu abategeera abareasoning abasoma n'osoma oli mu kusiwalira ku bantu. Vidiyo yalabika nga balaga omwana ali wansi, bannakyala bali awo, omwana akyali mulamu ng'omwana ali mukuta wali wansi ku ttaka. Abasikazi ne boogera awo amanya nga bonna nabaka Alien Skin yasse omwana, simanya yakubye omwana jamuyamba ng'omwana tannafa. Naye muli mu kusiwalira ku bantu muwoza Chameleone simanya biki gwe mumalirize ensonga zammwe. Kyokka Chameleone yabasindika mu kuba omwana. Muve mu bintu by'okusiwalira abantu mutereze ensonga zammwe, temuli private abantu, temubuzaabuza abantu okitegeera nga mukyusakyusa ebiboozibozi. Mumalirize ensonga zammwe. Bino mwamanyi kwatidde mu busungu n'okunaaba mu maaso madde sinaba kunaaba mu maaso naye nga mmwe mubeereemu temumanyira abantu. Okitegeera muve ku mannya g'abantu ogakyafuwaza eby'ekisiru. Ani aluma ku Alien? Ngani anomera Alien? Oyo Alien yali wano site tannatuuka yadde pakwaki. Nenebbi tebamumanyi oli wano mu kusiwala ku linnya lya musajja. Mubeereemu mmwe nno. Naye nga munnange byebyo ebikyagenda mu maaso ku Dr. Jose Chameleone makati awo n'ebyomuyimbi munnange ate Alien Skin esaidi eyo. Nja kubeera nga nkuwa update yonna enaafaayo munnange gwe kakasa nti nno osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo kasita obeera nga tonnaba. Nzikiriza ngenda kubeera nga nkomawo ku maaso awo n'ebirala.